tugenda ko ewa Grace Girinya ali wano Kitebi agenda kwogera ku lunaku lw'abakozi. Good morning, you are very composed. Yeah, over to the office yani. The floor is yours. Kena maso tubulire kiki ekigenda oboyi obo. Yes, omulabi wa Soul TV tukwebaza okola omulimu gw'amaanyi tugenda maaso n'okutuusaako ebintu nga bitambula mu kibuga. Olunaku olw'enkya tugenda okuba nga tujaguza olunaku olw'abakozi era nga ebikwekweto bigenda mu maaso oba ebijaguzo byonna bigenda mu maaso 1st May naye nga essira olunaku olwali tutunuulidde abamu ku key players mu mulimu guno ogw'abakozi. Tuzze mu kampuni ezitwala abakozi ebweru era leero tuzze okusinkana ne bannaffe ba Horeb key players okutunyonyola olunaku luno balulabye. Ndowooza tutandike n'omwami ono Ssebusoga tubule kumanya ngo okulanganya mu kampuni wano. Amanya gange Sam Orachire ku lw'ekisa kya Katonda yenze Human Resource Manager ku kitongole kya Horeb Services Uganda Limited, ekitongole kitwala abaana oba abakozi ebweru. Olunaku lw'abakozi mutunulire mutya mmwe? Fe nga Horeb Services twagala kwebaza Mukama ku lw'olunaku lw'abakozi 1st May and twegase ku Uganda Government, ku Ministry of Labour, Gender and Social Development wamu n'ensi yonna okujaguza olunaku olw'abakozi nga naffe tugattako kangambe amaanyi nga tugattako omukono kuraba mbu tulwanyisa ebbula ly'emirimu mu Uganda, ebbula ly'emirimu mu bavubuka, ebbula ly'emirimu mu baana bamaze okusoma naye nga tebalina we batandikira. Kandi nga Horeb Services Uganda Limited wenjogera tulina abaana basoba mu mitwaro 4 betutute bweru kuva olunaku twatandika okukola and bano abaana bazze ne bayamba families, bazze ne bakyusa ebyafaayo, bazze ne babaako kye bakyusa mu ggwanga lyaffe Uganda. Ennyingiza yaffe nga eggwanga kyenandiyise foreign exchange yeyongedde kubanga abaana abagenda okukola mu mawanga ag'enjawulo Saudi Arabia, Kuwait, Qatar n'awalala bakomezawo akasente bayambye families, bazimbye amayumba, baguze amataka, waliwo ekikyuse. So ku lunaku olw'abakozi tweyongera okwewaayo oba tweyongera okusuubiza Abannayuganda tugenda mu maaso n'okuyamba abaana baffe abasoma n'abatasoma, professionals, non-professionals, skilled and less skilled, kuraba mbu bafuna omulimu. Osobola kukikiriza mbu omuntu atasomako yasoma n'akoma mu P4 ayina chance efuna omulimu ogufuna emitwaro 9 nga mukyala. Naw kitegeeza mbu twegase ku ggwanga lyaffe Uganda, twegase government ya Uganda kuraba mbu tulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Mpera ku mwami oyo akolanga tubire kumanya go n'ekirala tubire ku international agreements zino zemukola ne companies zino gye mutwala Bannayuganda. Abamu bagamba nti companies zimu zitwala abaana bano ate ne babunaabuzibwa. Soko tubire ku buvunaanyizibwa bwe n'amanyi. Tweyanziza ssebo amanya nze Ephraim Kafuniza era nze nkulira Girls Department wano ku Horeb Services Uganda Limited. Era nebaza Mukama olw'akakisa kano akatuweereddwa nti ffe nga Horeb ebintu bye tusinga okutunuulira ddala nga tugenda kola partnerships ne companies ez'ebweru tusooka kumanya nti yo nga gavumenti eyina bilateral agreement n'eggwanga eryo kuba tetwagala nti tutwala abaana mu bumenyi bw'amateeka. Mu nsonga zino tukola ne agencies eza government ez'enjawulo, so they are also players in this process. So tugezaako okulaba nti as we are working towards okutwala omwana ebweru tetugenze wabweru w'amateeka era tunulira nnyo government kikyeyogera ku ggwanga lino lye tuba tugenda okukola nalyo era kati nga ekyokulabirako bwe tuba tukola n'eggwanga erya Saudi Arabia agamu ku mawanga ge tukola nago tumanya tutya era tutunulira bilateral agreements clauses ezirimu abaana baffe bali protected batya nga bagenza okukola era twebaza ekitongole kya Human Rights Commission, Uganda Human Rights Commission nti kituyamyeko okutulaga ku policies ne rights abaana bano engeri gye basobola okukola nga bali protected mu mateeka era twebaza Mukama olw'ekisa ekyo. Tuyanze njagala mpereko ku mukyalo oyo tutunulira abaana bawala mubatunuulidde mutya bagenda maaso mateeka mbiyumba ne batulugunyizibwa nga mmwe nga ddala abakyala eddembe ly'abaana bawala bagenda okukola emirimu gino egy'awaka mu kitundu mutasooka n'erinnya? Tweyanziza amanya nze Akampura Natasha era nkola nga administrator ku kitongole kino ekya Horeb Services. Abaana abawala be tutwala ewabweru we do a follow up oba tubagoberera
to making sure ebiyumba bye batuukiramu we have contacts of those people era tuyinayo ne offices zaffe in case of any problem oba ekizibu kyonna nga kizze balina we batuukira era to making sure ngu tebatulugunyizibwa Okay. Yes. Tuenza tuyanzege. Ndozo yatubuzeko obuuza tunamulaba mawulire gaffe akadde katuliridde owejokolera. Nyabo okola ngani? Neyanziza ssebo amanya agange bampita mu Mental Lois nange ndi admin naye ngakola ku nsonga za complaints zonna ez'abawala betu batutwala ebweru. Tuyanzege. Ndowooza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.